Okay, mulabi wa Next Edition TV natera nkwanirizaako mu Uganda yonna gy'oli gy'osinza bakogera mu maaso n'okubanga otulaba naddala abewangalira emitala w'amayanja abali mu Rwanda, abali e Kenya, mikono gyaffe abali mu Saudi Arabia, abali mu Kuwait, abali mu Qatar, abali mu Oman, abali mu Dubai, abali mu Turkey, United States of America, UK, United Kingdom, mikono gyaffe abali mu North Korea ne South Korea n'amawanga amalala gonna mwebali kubanga mugenze mu maaso okubanga ate mwekumidde ku Next Edition TV nkujjukiza okusubscribinga, okusharinga, okukomentinga n'okubanga ate oyongera okumanyisa banno abatanawo kubanga beegatta ku mukutu gwaffe guno gye tunaakoma okubeera abangi gye tujja okubanga ate naffe twongeramu amaanyi mu kunoonyereza ebintu oba oli bye tulowooza nti abalala bayinza okubeera oba bayinza okutawanyizibwa okubifuna. Munnayuganda omwanjuzi ate omutesitesi olunaku olwaliro si mulala yenze musimme yanga bulijjo program bayita Ssekanyolya atuwagamba tubeeranga okubanga tutambuza ensonga zino mu ggwanga lyonna n'ensi yonna okutwaliza awamu. Tukuweereza tusinziira mu kibuga Kampala eggwanga erikulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni 86 yakwata entebe y'obukulembeze bw'eggwanga n'olutuukira olunaku olwaliro nga yakyali President afuga ensi Uganda. Ekibuga Kampala kikulemberwa Omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago. Sigenda kubanga ate nkuluyisaawo natera tugenda tandika mu katundu kaffe akokubiri bwe twagenze mu maaso n'okubanga tutunuulira mu vidiyo yaffe yasoose how African presidents groom their sons into presidency. Ngeri gye abakulembeze ba Africa gye bagenda mu maaso n'okubanga ate bazimbamuko batabani baabwe ne bawala baabwe okubatuusa ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Mu katundu kaffe akasoose nakulaze era ne nkutottolera amawanga agamu ku g'enjawulo agazze gafuna ba presidents ab'enjawulo wabula nga bano baali batabani b'abakulembeze abaaliko. Kino nno abantu bangi nnyo banze nkunnyonnyola enfunda eziwera naddala mu katundu kaffe akasoose nakugambye nti kino si kyekintu ekigwa obugwi era mutabani w'omukulembeze w'omuwala w'omukulembeze Staveeri n'aga nti ngenda kufuuka president nedda. Kino ekintu kizimbibwa nga kyesigamizibwa ku bakitaabwe abagenze mu maaso n'okukwata entebe y'obukulembeze. Era ojja ne weesanga nti emirundi egisinga bano abazze bonna basikira bakitaabwe ennyingira gye bayingiramuko obukulembeze yesinga okuba nga ate etankanibwa oba ng'ebuzaabuza ffe abantu ba wansi. Nakugamba nti omuntu okufuuka president weetaaga ebintu ebiwerako wabula ng'ekimu ku kisinga ekimu to a greater extent ekyandibadde kisinga nakugamba bagiyita security. Before even anything, before nga tonnaba nakufuna bwagazi mu bantu, before nga tonnaba nakufuna na ssente, before nga tonnaba kufuna babuyita bukulembeze at any level, oba oli chairman LC1, oba oli president, oba oli MP, oba oli chairman LC5, what you do akwegamba kyoteekeddwa okusooka okutunulako it is all about security. Nti abantu basobola okuba nga bayinza obutakulonda but security yo eri ready okuprotecting okutuusa mu ekyekifo. Abantu basobola okuwagira era ne bakulonda yo security eri ready okubanga esobola okuprotectinga n'okukuuma obuwanguzi bwo. Security matters kubanga security eyogera ate era eragira. Kakati bano abakulembeze ba Africa emirundi egisinga mu Uganda ojja ne weesanga nti kye basinga okunyweza it is security. Bwe bamala okunyweza security yefevalinga batabani baabwe era okubakuuma because of okuba nti taata alagidde kale security esobola okuba nga etambula n'ekuuma mutabani w'omukulembeze oba muwala w'omukulembeze kubanga taata alagidde. Ekyokubiri nakugamba being a president oba okubeera omukulembeze mu kitundu kyonna kyonna ekiddako bagiyita ssente. Bw'okwata kituyita ssente n'okigattako ne kyetwandise security. Muganda wange oba toyogerwako maka ali ku kamera nkugambe bino mu nsi bino kasita ofunzanga kye tuyita ssente n'ogattako security ebintu bino nga Katonda mu ggulu nkubuuliza amazima awo ensojja kuba ogifunza. Kakati wuliriza abakulembeze oba abakulembeze ba Africa kye basooka okunyweza it is finance. Finance eno basobola okugibyulanga nga bagyetoolooleza nnyo ku families zaabwe n'emirandi oba roots mwe bava nga bye twandise amawanga. Nakugamba nti obukulembeze kintu kinene nnyo kisinga ne bwe tukirowooleza nti omuntu asobola okusalawo n'agamba nti ngenda kugaggawaza eggwanga lyange. Era muzze mu kiraba enfunda eziwera mpulidde mu byogera bingi nnyo nti Obote we yabeererawo bano baali bwe bati yes because Kabila ye yalina kubeera ng'ensembezebwa ng'akimanyi nti gy'ava be balina okusooka. Amini naye bwe yagendako abantu be ne basembera. President Museveni bw'agenzeko era abantu be basembedde bangi nnyo. Again n'omulala yenna bw'aligendako ekyo tekiriko na ku debating bwako tekiriko na kyagamba nti omusajja nnumbye nnyo. What I'm trying to mean manya abasinga mwenna nammwe abakulembeze abagobera programu yange eno mukitegeera bulungi nnyo. Kakati ssente zino abakulembeze bamanyi okwegaggawaza ne bagaggawaza n'abantu abalala ababali ku lusegere nti in case singa oba oli awo ali baavudde mu ntebe abantu bagaggawaza abantu be basobola okusigala nga bamukuuma. Ekirala asembeza abantu be mu bantu
mwe muli ne batabani be bawala be bakyala be n'abantu b'ensi ye n'abakugamba abantu b'eggwanga lye n'ebyefaananyirizaako bwe bityo. Kino nno kiyambako ani gw'ayagala okuzza mu ntebe okubanga yeenywezeza financially. Nti kizibu kyakusanga nti omuntu amusikidde oba asikidde president oba asikidde ani nti azze bw'atyo ngalo obunani. Nedda, amazima gennyini nnyo ojja ne weesanga nti naye agenda okujja okwepanka oba okumuteera entebe ng'amazima financially stable w'amaanyi. Ekirala ekiddako nakugamba abagiyita mikwano oba ze twandise connections, both internal and international, external and international. Bwe njogera bwe ntyo abasinga muyinza okubanga mugenda maaso n'okubanga mukitegeera nti bano abantu basinga okukolako kwe kusakira abantu baabwe oba batabani baabwe emikwano egiri both outside eggwanga eryo ne munda mu ggwanga. Sobola okufuna kye twandise ba top 5 ba politicians aboogerwako era batambulirwako ebyobufuzi munda mu ggwanga, naddira ne batwandise ba influencer ab'amaanyi mu ggwanga, naddira ne batwandise ba entrepreneurs ab'amaanyi mu ggwanga, naddira ba investor ab'amaanyi mu ggwanga, n'afuna companies ez'amaanyi mu ggwanga zonna n'azizza ku lusegere. Atandika okubanga azifevalinga n'okuzisalirako emisolo n'ebintu ebyefaananyirizaako bwe zityo, wabula nga wani gwayagala okubanga amuddira. Kitegeeza bano bonna bafe balinze babeera well informed nga bakimanyi nti the only way to protect their properties and their things kwe kugoberera ogwabaongeddeko, kubanga abakirungi tayajja kutambulira ku ntolize ezimu ezaabone yabafe balinga okubasembeza mu ggwanga muno kwe balina okubanga batambulira. Ndowooza bulungi tegerekese bulungi ekintu kya international ebweru. Nakugamba nti emikwano gy'ebweru naddala mu mawanga ga Africa gano agakyakula, emikwano gy'ebweru gitekinga almost like 85% okukuuma oba okukuumira obukulembeze ku ntebe. Kankikuddiremu obukulembeze emikwano gy'ewabweru bukola ebitundu 85 okukuuma nga n'omuntu bakubanga osalawo. Kinakugambeko ekya security, bano abakulembeze basuuka ku level y'okubanga ne security baginona emitala w'amayanja, batuuka ku kyokuba finance nga baginona emitala w'amayanja. So kakati bw'ogatta egyo emikwano, ekiddako ekiringa ekyokuna munnayuganda ojja ne weesanga nti bebayita abantu. Kati saagala oddemu nakulimboga nti abantu tulina amaanyi wano nno njagala ogobere omanye amazima abantu amu temugaagala. Wano omuntu wojjira oli mu nnamba yakuna okusinziira ku analysis wange. Omuntu kikyakola buli lw'obeera omuganzi ebaako oyo oba ennwanyisa yebeera nnafu nnyo. Era ekimu ku kikyakireetedde abakulembeze bangi okubanga balemera mu bukulembeze kwe kubaamu n'akabinja k'abantu abakyamutiikenga mu box. Next Edition TV njagala owulirize wano. Ekimu ku kikyakuumya abakulembeze bangi be mulowooza nti tebava ku ntebe n'okubanga bakyali mu ntebe n'okutuusa wano kwe kubanga akyalinamu abantu 2-3 abakyagenda mu polling stations ezimu ne bamuteekenga. Ekyo kimuyamba okuba nti singa ne bw'omutwala mu kkooti waliwo obujulizi obutandikirwako kujjakalaga nti bantiikinze, gw'olugamba tebanjagala, bano abantiikinze be baliwa. Awo nno we wabeera akavuyo nti akavuyo ako bw'akagatta okuba nti alina obululu bw'afunye n'abugattamu ne obulala. Ekiddako mala maama kwe kukufutyanka n'akubuzaabuza enfunda eziwera n'akukulembera emyaka gyonna gy'aba ayagadde. Kitegeeza abantu bakola nabo bakwata kifo kyakuna mu kukuuma obukulembeze. Kakati omukulembeze wa Africa oba abakulembeze wa Africa asooka okukola mu katono k'ayinako abantu abamwagala agendaako kaguza okutundayoko mutabani we, era buli wagenda asobola okukikola n'okubanga ayanjula mutabani we nti bannaye mushime. Ekimu ku kye musinga okunjagalako byemba nakwata mutabani wange nze nga nkooye naye agenda kyekyo. Kati akabinja k'abantu abo abatonotono ekiddako kwe kutandika okubanga nabo batambulira wansi w'omutabani. Munnayuganda ekiddako kyekiriwa. Ku Edition TV tugenda kuba twongera okumanya techniques ki ze bakozesa ate okwongera okuwamba oba okufuuka kwegamba taproot oba omulandira guno nti Kainerugaba Muhoozi mutabani w'omukulembeze eggwanga nga betulira nti Muhoozi movement oba Muhoozi project etuuka etya okukwata obukulembeze. Wano nno we wali okulya n'okukomba essuwaani kikolebwa kitya? It is two-way-sided. Wabula being a two-way-sided mugenda kubeeramuko ebintu bingi. One, tuyina enkola gye tugenda okusooka okubanga tutambuliramu. Possibilities z'akalulu zisobokera ddala. Olwaleero Museveni, President Yoweri Kaguta Museveni, yamaani w'ekibiina kya National Resistance Movement bakirwandise NRM. Buli we tugenda mu kulonda akalulu waba kulonda kw'ekibiina. Ekibiina ne kisalo ne kigamba
President Yoweri Kaguta Museveni gwe tusazeewo atukwatire bendera nga muze mulaba FDC waliwo je tugenda muri yati n'ebirala bingi nnyo kakati ekibiina kasita kisalawo kigamba nti owaayi tugenda kusalawo okuleeta mutabani w'omukulembeze avuganye ne President Yoweri Kaguta Museveni ekyo kisobokera ddala mu nkola eya demokrasiya n'okusiigira ddala bannansi ekifaananyi ne publicity n'amawulire okusiiga ekifaananyi eri abantu bano nti abaffe kitegeeza omusajja bagenze mu demokrasiya okuva mu kalulu ka mwaka nga kamaze okuwanda Kainerugaba Muhoozi nga ye beera w'ekibiina kya NRM ekiddako kibeera kitya tugenda mu kalulu nga buli kibiina kireese presidential candidate waakyo nga NRM esowoddeyo Kainerugaba Muhoozi kisoboka okuba nga president awakanya ebivudde mu kulonda n'aga nti alinga akiwakanya bino nze kubira torch bwe biribeerawo otegeere nti MC Mayor yabyogerako nti president waddembe okuddako wabbali bw'amala okuddako wabbali ekiddako kye kitya nti Kainerugaba ne yeesolawo nga atidde ekibiina kya bendera FDC weeri NUP weeri n'ebirala tugenda mu kalulu ng'ekibiina ekireese Kainerugaba of course nga kye kikyalina era akyali acting president nga ye Yoweri Kaguta Museveni kyokka ate nga kitaawe abasinga mu kategedde bulungi tugenda mu kalulu kawamu kugeza 2026 nga Kainerugaba Muhoozi ajja okwesimbawo ne Bobi Wine n'abalala ng'ekibiina gwe kiweereza naye remember okusinziira ku demokrasiya w'eggwanga Uganda akulaga ne ku constitution y'eggwanga ekulaga nti singa tugenda mu kalulu president ali ku ntebe kasita tubeera mu kisa kya campaign obuvunaanyizibwa bwasigaza kwe kubeera ng'agenda bugenzi ku mikolo gy'eggwanga naye enjolayo nga president but awasigadde mwenna mubeera iko nga bwe mukiraba mu America bwe kituuka kaseera k'okulonda oba mu kiseera ky'akalulu naye wano mu ggwanga erya Uganda ojja ne bwesanga nti yadde tuli mu kaseera ka campaign president authorities zonna asigala nazo ng'era president w'eggwanga tugenda kusanga akaseera akazibu nga president alina kuwagira mutabani we ate remember nga yali mu ntebe ate constitution y'eggwanga Uganda ne wa president okubanga yalonda kwegamba abalondesa chairman w'akakiiko k'ebyokulonda yagaba ranks mu maje yalonda basaabalamuzi katojja ne weesanga nti ojja kukkiriza ogaane bano abasajja balina kusigalira nga batambulira ku ntolize favors zonna oyagala toyagala tugenda okunza nga tuli mu kalulu nga tulinga nti Bobi Wine avuganya na President Yoweri Kaguta Museveni si Kainerugaba Muhoozi ekiddako ojja kuwulira nga emivuyo egibaddewo byonna musajja wattu Bobi Wine oba oli enaagiseemu naye nga percentage ezisinga nga Kainerugaba wangudde akalulu enkola endala gye nakugamba nerabidde okugambako ku bintu ebina biri nerabiyita amawulire gakola kinene nnyo nga gyenkomeza naye remember kusanga amawanga ga Africa kyegasinga okukola oba kyegasinga okwesigamako kwe okumanya nti ebitongole byonna birina kutambulira ku ntoli zange kyeŋŋamba kino kyonna kitambulira ku ntoli zange abakulembeze batuukawo abakulembeze ba Africa bwe basinga okuba nga olulira kakati wano nga tetunagenda njagala owulirize wano wenjagala owulirize bulungi nnyo ekiddako okuleeta engeri gye bayinza okuleetamuko omutabani w'omukulembeze y'engeri gye tuwandiise obutakkaanya conflict ne tutandika okuwulira nga Kainerugaba akuba kitaawe oba omukulembeze yenna omutabani w'omukulembeze ng'akuba mutabani ng'abagambye Idris Deby owa Ethno ne Idris Deby ab'Echad mwabiraba tugenda okuwunzika nga taata alwanagala n'omutabani amawulire ne gakipikamu yeye amawulire gatandika okutulwa ku sayidi emu yokka gali ku taata n'omutabani bonna abali mu kibiina ekimu mugenda okuwunzika nga opposition yonna bagijjeeko amawulire kati kyekiddako tugenda okuyingira mu kalulu nga twafunye dda abawagizi ba taata n'omwana remember n'opposition weeri nkujjukiza okusabinga okusharinga okukomentinga ekitundu ekyokusatu ngenda kukunnyonnyola mmaleyo engeri gye president mutabani w'omukulembeze gy'ayinza okutuula ku ntebe eyinza okusigala nga buli muntu yenna yeewuniikiriza oba buli muntu yenna yeewu wabula mu katundu ke tugenda okuddako kulaga engeri awo obukodyo bwonna gye buyinza okusaanyizibwawo nawunzika ng'akomye kukwokya nnyama naye nga taliddeeko bisobokera ddala byombiriri ekyokufuuka president naye ate era percentage weeziri ezikyasinza okubeera ennyingi nate era zisobola okumulema
fuka president bwe tunaleeta analysis yenna nga bw'anaaba. Njagala kujjukizako subscribinga, sharinga, commenting. TV gwe mbadde ne ku kamera simulala bamuyita Aka ow'ekirevu. Next Edition TV kanyumu kulendo n'akatundu akokusatu wenja okuba nga ntandikirawo wennyini.